Kati gwe ayagala hola, ayagala firimu eziyigiriza, eyandyetaaze okumanya lwaki firimu eno bangi bagyagala nnyo, lwaki babadde baginsaba bagiyise not safe for work. Lwaki yagamba si kirungi kukola, era lwaki yagamba ye tali safe okukola. Firimu yino eri ku Telegram account yaffe because of amateeka aga copyright ku YouTube. Firimu ezo ezimu tetuziteeka kuno, tuziteeka ku Telegram account yaffe gye twaguddewo eri mu manya ga Jinja Media TV. Ogenda ku Telegram no typinga mu Jinja Media TV, oba osobola okusigala ng'okozesa link eri waggulu mu description ya channel yaffe. Genda mu description okonnemu eyo link eri mu description, osobola okulaba movie eno bagiyita. Era twongera okubajjukiza nti firimu zaffe eziri ku Telegram account si za kusasulira. Firimu zaffe eziri ku Telegram account si za kusasulira. Bangi bali eyo balimba mu Jinja Media TV, osooka n'oyita mu namba yonna pozi munoloko osasula. No, firimu zaffe za free. Just kyolina okukola gwe subscribinga Jinja Media TV. Genda subscribinge Telegram account, genda kulaba eriyo firimu zezisuka mu 2 empya n'enkadde. Oba wasubwa firimu genda ku Jinja Media TV sobola okubanga weerabirako. Mwebale kutwagala, mwebale kufollowinga, mwebale keepinga nga musubscribinga, tubagala nnyo. Kati kyolina okukola likinga, sharinga, commentinga, subscribinga wano ku Jinja Media TV. Tukyabongera bingi. Kano kafirimu bakayita not safe for work. Lwaki si kirungi kukola. Eno firimu ya hola etiisa, erimu ebintu buli kimu kye wandyetaaze okulaba mu firimu ezo ennungi. Eri mu ddoboozi lya Jingo, Junior n'eddala lya ICP ne Emmy. Zonna gyeziri. Otuuka ku Telegram account yaffe, bw'oba nga togirabye scrollinga paka wonna gituukako not safe